Kaakati mujje tusinikemukko ku mannyo mu butuufu eno vidiyo ebadde enzise mujje tusekemukko. Kaakati omukyalo ono yaleeta awusigaalo ewaka. Awusigaalo gwe yaleeta ye muwala mukozi teyekkaanya mirimu, naye oba awusigaalo ono agyeyita oba agyewulira. Awusigaalo bwe baali bamuleeta yajja n'ekifaananyi kye, buno obufaananyi ng'obakuba ekifaananyi ng'oliko wekka. Amaka ge yatuukira mu maka ga buvunaanyizibwa era amaka balina ssente babboosi be. Babboosi jjukira abagagga balina ku bisenge bateekawo bifuleemu by'ebifaananyi byabwe, n'ateekawo famire ye, mukyala we naye. Kati awusigaalo yakwata ebifaananyi bya babboosi be n'abisattula n'abisembeza ebbali. Mu makkati gaabwe n'ateekawo akasumaali nga kaliko ekifaananyi kye. Ekifaananyi kye n'akiteeka ku kasumaali n'akiteeka mu makkati g'ebifaananyi bya babboosi be. Kaakati babboosi be baakomawo ne basanga akafaananyi ku kisenge tebakategeera, kwe kukatunulayo ne bagamba kano akafaananyi si kwono omuwala gwe twakaleeta Awusigaalo nti kake. Ne bamuyita ne bamugamba ebifaananyi byaffe wabisembeza ebbali n'oteekawo ekikyo. N'abagamba ate nakoze musango ki? Ebifaananyi byammwe mmwe bino ebikadde temwagala kubirabako, nze kyange kikadde nkyagala, kye lwaki nakitaddeawo wenkirabira. Mmwe mwekuba ebifaananyi byammwe bino ebirungi nga mulina effamire, ebikadde tetumanyi gye biri, kati akange mbadde mbasaba mukaleke. Ne bamuvaako ne bamuleka. Munnange ng'olwo luggwa. Olulala nga Awusigaalo bamukubira essimu mu kyalo, aba akyayogera ku ssimu ng'essimu egenda eggwako omuliro. Ku kyaja kwaliko essimu ya mukama we omusajja. Awusigaalo yagenda bulambalamba ng'ajja essimu ya mukama we ku kyaja kwakyajingira ng'ateekako eyiye. Boosi aba ayagala kugenda ku mulimu apakuka amanye essimu ejjudde, agenda okutuuka ku ssimu ng'essimu yakonye ku 29% okukyajinga nga kuliko essimu ya Awusigaalo. Kwe kubuuza eno essimu yaani? Onnanyini ssimu ne yajjiikirira ng'essebo n'ateekako eyiye. Ogenda okubuuza ng'essimu ya Awusigaalo nga bamuyita nga bagamba nti banne munnange badde bankubidde n'ensanga nga kuliko essimu eyabaddeko ye nagiggyeko kubanga nze essimu yange nadde nina okugikozesa mangu. Olwo nga luggwa. Olulala nga Awusigaalo afumba emmere ng'amala emmere bwe yajja ng'agamba babboosi be bannange abanaalya emmere mwanguwe okwogera kubanga saagala nze kujjula mmere ne muŋŋamba nti ate nze ffe tetwagala saabanaalya mwogere, abigamba bakamaabe. Kati kankutuuseko omukyalo ono ng'alutuviira ku ntono. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Kanyuma. Emboozi egenda kunzitamu omuntu, obwedda nseka. Ngenza okunaaba nga nseka, obwedda ne mu nnyumba nga nseka ng'abaana bambuuza naye mami leero kiki. Waliwo munnange omu baamuwa omukozi. Amaze naye wiiki 2. Naye agambye nkubuulire kamusasula omwezi mulamba mute mu bitiibwa. Oli omwana muwala alina akamanyiiro. Alabika keesi yonna yagipaakingamu akamanyiiro. Yatuuka yajja n'akafaananyi ka portrait aka haafu. Ako ke yasooka okufuna n'akateeka ku kisenge. Kati olwo teyasooka kukalaba bino mwe bakeerera ne badda leeti. Kati mutabani we yakamulaga n'amugamba mami, you check auntie's photo. Ng'akatadde ku kisenge kali wakati w'ebyabwe ebibiri ebiri ku kisenge. N'amuyita n'amugamba waze n'ebifaananyi ko ye ebifaananyi nti ndaba wala ekifaananyi ku kisenge kyani yagambye okiteekewo. Namugamba anti olaba akafaananyi kalina bye kanzijukiza manjagala nnyo kalabako. Ko ye omwana n'amugamba mwe byammwe temwagala birabako mbadde manyi bye muteeka wali bye mwagala okulabako. Olwo ne luggwa. Aba akyali awo mbw'oba yali ayogera ku ssimu neggwako omuliro. Ndowooza ng'emboozi ekyanyuma najja balina we baali waliwo kawo katebo ke batera okuteekako ebisumuluzo biki ebyo. Yasanga essimu ya Mr. eri mu kukyajinga n'agijjako. N'asooka n'ateeka mu yiyayi. Nasamusanga. Munnange
Mr. agenda okujjanga essimu yakomya ku 29 nakyala ataddeko kyeva ayita mukyala we n'amugamba eno essimu yaani, are you the one who has put the phone here? Oh no. Kati ng'omukyala agimanyi essimu ye n'amugamba naye eno essimu ya muwala ani agitaddeko. Omuwala n'ajja ne bamuyita n'agamba baaba gundi abadde ankubiddeko omuliro ne gunzigwako kati bwe kusalawo nsooka nzija nteekeko katono kandaba oba nfunyeeko najjamu akaki najjamu kacaaja n'akazaamu mu ssimu ya Mr. n'amala n'addayo okukola ebibye olwo ne lugenda aba ali awo mbubbawo ono tayatera kwagala kulya kyaggulo kati yajja n'ayimirira mu ffumbiro n'agamba aba n'alya mwogere nze saagala kumala kubega mmere ate ne mulyoka ne muŋŋamba nti abamu temugenda kulya kati aba n'alya wowe olubuto lunzita ekibi mbinyumiza nzikuse oba vidiyo ngidiriitinge mbanyumize ntya mbu omusajja yatunuulira omuwala kati omukazi n'amugamba you are not supposed to okugamba bwotyo oba mutagenda kulya nze nina okukugamba n'agamba nti wano nze mami ngenda nentegeka essowaani ngenda owulira gundi agamba tagenda kulya nawe kenyini mami omanyi okugamba kyokka nga namaze okutawaala emmere okugifumba olwo ne ludda ku bbali kakati balina mashini y'engoye ne balina engoye ze batateekamu kakati yamukutte ku ssimu ng'agamba ne bannanga abagagga beewunza baagula kimashini kinene kyokka bateekamu engoye ezimu nazimu era ezimu nzoozi oba kujjuza mu ssaala nze simanyi kumanya abantu abamu engoye zonna twandibadde tuteekamu nezeeyoza lumu nemanya nti ngenda kwanika nakugolola niyo omukazi yeeronda ate luno oluteekemu ate luli toluteekamu kumbe madamu akola ki amuwulira mu ddirisa bwe yamaze n'amuyita n'amugamba bani boogamba mbu n'engoye ezimu zigendamu endala tezigendamu teri kwegaana n'aganza nti mami yonneewuunyisa kubanga mashini weeri naye ate era oyagala tuwoze ono n'amugamba waliyo matiri ezitagenda muki mu mashini ensonga lwaki olaba tuzirondamu kati n'amugamba muzange mami ziriwo ezirina okugendamu n'obutagendamu omukazi yasiriikiridde n'amutunuulira bw'ati omukazi aŋambye nkubuulire bimpeddeko naye omuwala ayanguye emirimu akola sipiidi ate siga nti alina obuzibu ku baana ate muyonjo naye akamanyiiro kakati mbu Christmas bwe yali eri kumpi kutuuka waliwo olunaku lwe bali tebagenda kukola bwe yalaba ziweze essaawa 2 najja n'abakonkona n'abagamba mami temukole nga temufaayo nze kyalina mutadde dda wano naye sibalaba mami n'amugamba leero tujja genda batinda evening nze mbadde neewuunyiza nga manyi temugenda kukola kati mugenda tandika kukola lwaggulo ng'ono nga madamu tayagala mugamba nti oba batandisa holiday ya Christmas omukazi aŋambye omuwala afuuse omuwala mu nnyumba ayina akatinko kali kenyini keba akalagirwa katimbo olulala yali ayagala change mbunga nga mami mudamu amugamba oyagala change waaki nga mugamba gwe bwoba olina change mami mumpe kati ono namuwa obw'omutwalo namuwa change w'omutwalo naye nga bukadde namugamba nga bukadde bulala oba obuleke nake kati naawe akalolera mu kibuga okomyawo n'obusente obukadde lwaki tobugabira abo abantu b'omu kibuga ababeera obunze obwo bwembazi mbugaba mbuye bw'aba yabugaba namwanziriza akasente kange kati yambuuziza ddala mami omuwala omutalina kyagula wakacyenja ayagala wakikozi oba yajja n'ensawo ze eza lubaale ayagala kuwa bigaliko ye bayirawe kyogereko tabanga ayagala kuwa ne mugamba kyabuntu okuba nga yajja n'ensawo ye ebajjajjabe nga ayagala kuteekamu ku kasente mukati ensawo ye tubeera naye mu nnyumba konza ate teyajja ne lubaale we kati ne ku mutwe munaamugobako naye ekituufu kiri nti agambye owanyi kamale okuyita mu sizoni olusooka olugwenta omuwala naye omuwala alina olugezigezi neŋŋamba owaayi kansooka ensunuddeko abantu bange abaawano abakozi babayisa bati eyo kiri kitya ewa mukwano gwange oyo kitokota bannange sijja kubalimba onawe busigala asesa mu butuufu bw'oba ng'oli mukama we bw'oba waakunyiiga omaliriza omwesonyiye kubanga ebintu byakola
takola bino ebintu kale ako kamanyiro kituufu n'ebintu byakola ekisooka muwala mukozi ye mukozi emirimu agikola teyekkaanya emirimu agikola naye yeewulira yeemanyi agyewulira yeemanyi ebintu ayagala kubikola mu principles ze mulimu omuntu gw'ofuna munnange ng'ebintu ekituufu nga mukozi emirimu agikola naye ng'ayagala kugikola mu ngeri ye si mu ngeri yo nga gwe boosi bw'ogyagala ogenda kumusanga ng'engoye yazoozezza naye nga buli kimu akikola mu ngeri ye kati ewaka wane no baagenda ne bagula ekyuma kino ekyoza engoye kati ekyo ekyuma ekyoza engoye engoye ezimu tebazoolezaamu boolezaamu ngoye zimu na zimu kati alabira ddala ng'abana baboosi be bafala kugamba boonoona kati mu butuufu ono wabanga awusigalowo oyinza mukolera ki kubanga mukozi ekisooka mukozi ate buli muntu yenayina kyaba asinga okwagala ku awusigalo nga mukozi ate ng'alina empisa kati ono mukozi naye oba kano kamanyiro oba jjo simanyi nakumanya kino nyiza kiyita ntya naye nga sinaba kuba nti ate mbongerayo njagala okusooka okubajjukiza nti CEO Michael Uganda Airport Pickup bw'eri okuba nti ate kutambuza gwe wena akomawo okuva ebweru osobola okunneekwata n'ensobola okuba nti ate nkutambuza mpaka waka ng'otambudde bulungi nawe oyagala okulambula oyagala kutambulako oyagala kugendako mu bifo by'otagendangako osobola okunneekwata n'ensobola okuba nti ate nkulambuza Uganda yonna n'enkutuusa woyagala okutuuka ali eyo ng'oyagala kukolera mwagalwa wo surprise oyagala kukolera mama wo surprise baana bo omuntu yenna akulabirira abaana ng'oyagala kumusurprisinga osobola okuntuma n'ensobola okuba nti ate munnange omuntu oyo tumusiima so namba yange eyo gy'olaba ku screen gikooneko ne ku WhatsApp kweri osobola okunterako ka message ne tusobola okuba nti ate tukola okitegeera so nga neeyongeddeyo mu butuufu mulimu awusigalo gw'ofuna n'omwefunira mulimu awusigalo gw'ofuna n'omwefunira n'otuuka akaseera ng'olina kumulaba bulabi n'ogamba naye omanyi omuwala ono kamumuleke ebintu bino abikole mu ngeri ye nga waabyagala ng'ekyokumukolera kikubuze kubanga gwe muli otunulira awusigalo asobola okujja mu makaago n'ajja ebifaananyi byammwe nga famire ku kisenge n'abiteeka ebbali mu makkati n'ateekawo ekikye ng'omuntu ne mumugamba n'abaddamu n'ekikonfide n'abagamba nti kano akafaananyi kange nkaagala nnyo kanzijukiza ebintu bingi kate mmwe ebifaananyi byammwe bwe biti mwabisuula mwagala bino ebipya ebyo bye mwekubiza ne famire zammwe so mbadde mbasaba kano akafaananyi kange mukaleke kabeere awo wensobola okukalabirako kugamba nayogera nga addamu bulungi nawe ekyokukola nekikubula ate ateeka okuba nga yasanga nga baboosi be bantu balamu engeri gye balinamuko kasente bagagga bantu balamu naye abakusanga bano ababoggola eryo jjoogu tolireeta kati mbuulira awusigala afumba atya emmere ewuwo n'ayimirira mu mulyango n'abaga bannanga abanaalya emmere mwogere saagala kujjula mmere ate muŋŋamba embu simanya ffe tetwagala abagenda okulya mwogere nze jjula emmere eyaabo bokka abagenda okulya okitegeera kati mu butuufu awusigala bw'atyo mboosi we yamubuuza namuga nakyala bwe tuba tetugenda kuwulya tusobola okukugamba gwe jjula emmere otuwe bwe tuba tetwagala tujja kukugamba naye totubuuza mu ngeri bw'etyo n'abagamba luli najjula emmere ne mutandika okugamba nti temwagala ate nga oludda kale aba mutuufu kubanga munnange asobola okujjula emmere mwena ne mugiza ne muga nalidde nono nalidde kati nga abaagifumbye muba mumumenya erudda aba mutuufu yadde go ba boosi we naye aba mutuufu okisaaga Uganda CEO Michael Uganda YouTube channel kwolimu ebala nnyo okuba nti ate mugoberera subscribe nga nnaba kuba nti otugatako ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya omukama Katonda ng'asazeewo mubeere bulungi mweraba